Red Zone TV kwoli nga bulijjo bali kubanga okyagoberera tukyagenda maaso n'okubanga ate tukutuusaako embeera nga bweba ezze. Waliwo wano amyuka omukulembeze w'eggwanga agobeddwa ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero era kimaze n'okubeera nga kikakasibwa nti tagenda kuddamu kubeera nga asaavinga mu ofiisi eyo kakibe kiki. Mu ggwanga erya Uganda waliwo amyuka omukulembeze w'eggwanga emirimu gye bannayuganda bangi tebagitegeera oba tebagifiiringa oba tebamanyi na biki byakola oba oliawo n'okumulabako oba okumuwulira batera okubanga tebatera kubeera nga bamuwulira nga abalala we batera okubanga babeera. Vice President ow'eggwanga erya Uganda amanyiddwa nga Jessica Alupo ne bwe yandibadde nga yeenyigidde mu buli bw'enguzi kizibu nnyo mu ggwanga erya Uganda okuwulira nti waliwo embeera yonna emuteereddwako. Emabegako awo twakuwa amawulire nga Jessica Alupo, Anita Amongo, Robina Nabbanja n'abamu ku bakungu abalala beetaba mu kubba amabaati agali gagenda e Karamoja ng'era bwezze ng'obiwulira oba ng'obadde otugoberera, wabula tewaliwo action yonna yagenda mu maaso, tewaliwo action yonna yateekebwa ku bantu bano kubeera nti wabaawo okuteesa kwonna oba okulaba butya eggwanga lye biyinza okuba nga ate liyitamu okulaba nga balwanyisa obuli bw'enguzi naddala mu bakungu, ebikonge oba abakyala n'abasajja ab'amaanyi mu gavumenti ey'eggwanga erya Uganda. Wabula ebintu ebimu nga woobiraba wano oba nga woobiwulira wano si we biri mu mawanga amalala, si we biri mu bitundu eby'enjawulo. Kakati ngenda kujja nkuwe amawulire otegeere pulezidenti ki agudde mu mbi. Omumyuka we nga bamaze okuba nga bamugoba, Parliament etudde ngenda kukubulira obululu obulondeddwa mu nnonda y'emu nga bwe walaba mu mwaka gwa 2018 Parliament ng'ekubirizibwa Rebecca Kadaga nga balonda gikwateko togikwatako n'ebirala bifaananako bwe bityo. Mukutu gwa Red Zone TV njagala kuba nga nkuwa details nkulage n'engeri eggwanga likyamaze dda okubeera nga ligazeetinga. Ensonga eno kitegeeza Dan and Dusted omukulu yamaze dda okuba nga ate agobwa. Mukutu gwa Red Zone TV kanzije mbeere nga ate nkuwa details obaire nga ate otomisinga nsonga yonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga ate gy'otulabira. Omukulu oyo gw'olaba amannya ge amanyiddwa nga Geoffrey Rigathi Gachagua, ono nga ye deputy president ow'eggwanga erya Kenya era nga amyuka mukama we amanyiddwa nga William Ruto okuviira ddala mu mwaka ogwa 2022 mwezi gwa mwenda ennaku z'omwezi zaali 13 yamulonda okubeera nga afuuka deputy president mu ggwanga erya Kenya. Omusajja ono asaavinze ebifo bingi, akoze emirimu mingi nnyo paka we yatuuse palamenti y'eggwanga eryo ne bamuvaamu nga bagamba nti omusajja ono emirimu mingi gy'akoze, omusajja ono ebintu bingi byayetabyemu omuli obuli bw'enguzi, ebirungi n'ebibi, wabula olw'okumukwatira mu sikando emu ey'obuli bw'enguzi okubulankanya ssente y'omuwi w'omusolo mu ggwanga erya Kenya, Parliament okwawukanako ne Parliament y'eggwanga erya Uganda, okwawukanako n'abakungu mu ggwanga erya Uganda, ono nno bamutadde ku nninga era we twogerera nga yamaze dda okuba nga agobwa. Parliament y'eggwanga erya Kenya batudde ne bakuba akalulu era mu kalulu akalondeddwa ababaka 281 bakkiriza nti omusajja ono agobwe amanyiddwa nga Rigathi Gachagua ku nsonga z'obuli bw'enguzi agobwe abeere nga takyali deputy president w'eggwanga erya Kenya newankubadde nga William Ruto eyamulonda ye akyali president era si ye yamugobye. Bino eby'e Kenya biralamuko okusinziira ku sources ababaka 281 bano be bagambye omusajja agobwe abeere nga ava mu office ey'obwa deputy president newankubadde nga waliwo ababaka 44 bo ababadde bamuprotectinga nga bagamba nti omusajja yandibadde asigala. Olunaku olwajjo
lwagenze mu byafaayo nga gwe mulundi ogusoose mu byafaayo by'eggwanga eryo erya Kenya okulaba nga deputy president agobwa olukiiko olukulu olukulembera eggwanga newankubadde nga president yabadde yamulonda era nga kino ekikolwa kiraga nti n'omukulembeze yamulonda naye ebibye biteekwa okuba nga bibuusibwabuusibwa olw'embeera ey'okuba nti ate omuntu gwe bagobye oba omuntu gwe yalonda okubeera ng'abeera vice president oba deputy president abasajja bamugobye oluvannyuma lw'okumulaba nti muli wanguzi kati eyamulonda naye ajja kuba alabibwa nnyo mu kifaananyi ekyo. Mangu ddala gazeti ey'eggwanga erya Kenya bamaze dda okuba nga bateeka ensonga eno ku mwanjo okulaba nga bagipublishinga era nga bagamba the Kenya Gazette ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'ekumi mwaka 2024 lwe lunaku olwaleero published by authority of the Republic of Kenya nga wetwogerera ensonga yamaze dda okubeera gazetted kitegeeza tekikyasobola kudda mabega era ne mu byafaayo by'eggwanga eryo kigenda kusigala kiwandiikiddwa nti president yalonda omumyuka we amanyiddwa nga Geoffrey Rigathi Gachagua wabula parliament n'emugoba olw'obuli bw'enguzi. Omusajja ono atamumanyi bulungi njagala okutegeeza nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi gwa 2065 omusajja munnakenya era nga ku mikutu egy'enjawulo kyamaze dda okubeera nga kigendayo nti yagobeddwa. Olukiiko olukulu olukulembera eggwanga erya Kenya olumanyiddwa nga National Assembly of Kenya ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'ekumi bamaze okuba nga bamugoba era n'afuuka deputy president asoose mu byafaayo by'eggwanga eryo nga bwe nkugambye okubeera nga agobwa olukiiko. Kakati we twogerera si mukungu wa government takyali deputy president era government y'eggwanga eryo oba omukulembeze w'eggwanga eryo amanyiddwa nga William Semei Ruto essaawa yonna ebibye biyinza okuba nga naye si birungi ayolekedde okwolekera okulonda omukulembeze oba agenda okuba omumyuka we omulundi omulala mu kisanja kyekimu. Jukira yawangula akalulu kano yatandika okufuga eggwanga erya Kenya mu mwaka gwa 2022 paka wetwogerera olunaku olwaleero. Kati deputy we gwabadde afuga naye gwabadde akulembera naye eggwanga lya Kenya akakiiko akakuntikko oba parliament y'eggwanga erya Kenya bamaze okuba nga ate bamugoba mu office eyo nga bw'owulidde bwe nkutegeezeza. Mukutu gwa Redison TV webale okuba nga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.